Inside Story Uganda, real source of political updates. Nti yoke yalina okutereeza. So mwade temuyinza kumpitanisi nga lwaki sijja. Abantu balina mentality enkyamu. Ate nga nkyamu nnyo nti omuntu bw'abeera omubaka wa palamenti emyaka 5 bw'atayitamu ndowooza nga yeteekamu omuguwangaafu. Era nze ku Mande nakola nagenda bulungi mu ofiisi yange nenkola. Ofiisi yange weri wali ku Lubaga Road, ono agimanyi munnamateeka. I was working. Nagenda nenkola emirimu gyange nemala nenzirayo eka. Ku Lwokubiri nengenda mu palamenti kubanga nkyali mubaka. Nenkola ejja palamenti era nja gikola bulungi nnyo paka ekisanjalo ekinaakola ki obulamu butambule. Tetugenda kubeera awo kubanga ensi ekomye, ensi tekoma. Kyenjagala nga mbuuzaako kusembayo ekintu kye nali mpulidde mu nsi nga kizitoyeeko nnyo kwali kuziika maama wange. Nawulira nga ensi enzitoyeeko naye namuziika ne tukomawo ensi neekola ki? Negenda mu maaso. So abalonzi mbeebaza bonna bayise mu bizibu ebyenjawulo, abawadde Musisi obululu, abawadde Yoweri Museveni obululu, bonna mbeebaza kuba balonzi. Naye okulonda kwa Uganda kusaana okutereezebwa. Okutaatereezebwe kuba ebizibu bya Uganda byonna bize biva kulonda. Byonna. Bwe tutaatereeze kulonda abantu bajja kutendewererwa. Okutendewererwa twalifunayo ekizibu kubanga abamu basanyufu twawangudde. Naye ne bw'oba owangudde olugendo lwakuwanguza lufaanana lutya? Nalwo olina oddwebuuza. Oyinza okuwangula naye nga bali bazitoye. N'olwekyo abatuuze nammwe abatuyise nze mbeebaza era munampita nze sirina tabbu yonna. Mikwano gyaffe nga oyagala okwetaba mu puroguramu eno era nkyabasaba nga bwe nabasabanga luli kumpeereza message, kuwandiika message ejja mu puroguramu ku byoba owulidde ne ku mulamwa gwe tuba tuliko. Tuli mu bibadde mu bululu byetwogerako. Kati message bw'ogiwandiika mu bufunze nga bw'okisobola ogiwandiika mu bufunze n'ogiweereza ku simu yange ey'omu ngalo. Simu yange ya lwatu 0772 15 75 ne 0702 15 55 n'oweereza message nensobola okusoma message gy'oba ompeereza ne gw'ogiweereza netegerekeka. Okola yaffe ya bulijjo oba okikoze bulungi waziba ntono nyangu okusoma ne WhatsApp netusobola ogifuna. Embogera ku mikutu gya Bukedde gyonna, Bukedde TV ejja kabbinkano n'owandiikako message era message okusobola ogifuna era nsobola ogisoma ogituusa. Naye nga kyenkubiriza kiri kimu, giwandiike nga okimanyi nti bwe ngifuna bwe ngisoma obutereevu ate erina okubaamu obukkakkamu n'obuntu bulamu obwa Uganda obwaffe abaogera olulimi abampuliriza naye bamu obukkakkamu bumala nga tosobola kuwalampa munno namuyuzaayuza mu ngeri etasaanidde. Tulandisa ebyobufuzi bino ebibaddewo. Mukulu Richard Lumu wendako okonyeeko awo naye nenjagala tulowoozeeko. Tulowooza nti munnabyabufuzi byakola byasalawo okukola ekibiina kyanaawagira ebigambo byabayogedde bikwata nnyo ku biva mu kalulu akabakaddako ak'obukulembeze wadde biriwo ebyobuzibu biriwo byobubbimbira byogedde era ojja kwongera obyongerako n'abalala bajja kubyongera naye ebikwatako gwe as a person Lumu gwe nalaba nga tuba tugenda kwesimawo naawe nalingenda kwesimawo naawe ng'oli mu Democratic Party ne batuwa constituency endala n'ofula constituency endala n'ogigendamu n'owangula ng'oli wa Democratic Party n'otuuka mu makkati Democratic Party nekufuukira ebizibu n'ogenda mu maaso n'ojja mu kalulu nga tuli wa Democratic Party ng'oli wa Independent. Tulaba waabo abakulembeze mpakya kulabirako abasobola okulabira ku mukulembeze byasazeewo ne batuuka ne bamumma obulungu obudde butuuse bwe tukirabaawo. Kisoboka nate tekisoboka kubanga muliraano wa Mityana district ebeera Kiboga waliyo omukyala bamuyita Kaaya
Rosemary Christine Nakimwero mubaka mulungi nnyo, is one of the best. We yajja wa Nuupu era yabadde wa Nuupu, kati ekyamuumiza akalulu ye kiki? Kakati ebyo kyokudda nti nga ekisoboka ate tekikola ki? Tekisoboka. Abantu bano bwe tuba tugenda okukola decisions, naddala ng'okola political decisions, oba ne ttiimu yo gy'osooka okuyita. Abantu ba Nuupu mu Mityana district babadde balina bakansala 26. 26. Njagadde nnyo okozesa Mityana kubanga ogimanyi. Kati balinawo 7. abalina 26 kati balinawo 7. Kakati tebavudde mu kibiina naye ate abantu tebabalonze. Kakati baabo bazizizza musango ki? N'olwekyo ebintu ebimu abantu nga balonda baba n'ensonga ndala. Kyensinza okulaba mu byobufuzi bino, ensonga ezirondesa abantu nezitabalondesa size twogerako wano. Mu byobufuzi mulimu engeri esirabanga mu house awo tolaba nga muganda wange gyagenda wanaaviirayo ng'omutwe munene bwe guti. Obukyayi bwesirabangako buli mu house, engeri esirabangako eri mu house, okusiga obukyayi bwesirabangako kuli mu house. Oli akeera ku makya ne batandika okusigako obukyayi mpola okumala emyaka 5 nga kyakola kyokka. Obukyayi obwo buvaawo ne bugenda ne mu constituencies z'abantu, kati ne busanga abantu baffe oluusi nga oli kyamugambye akituukinga bukituukinga bwakimugambye nga takinaaziza n'atwala ekyo. Ebyewaffe obimanyi, engeri ewaffe eyewammwe ono naasiga kino naasiga kino naasiga kino. Kakati ogenda okusanga nga obukyayi buno busizeeko oli akukyayi tamanyi n'atakuwa kalulu kubanga akukyaye olw'ensonga gyatakola ki? Gyatamanyi. Ekyokubiri ssente. Abantu abamu abatulonda era ne muganda wange ono kamubuulirire wano, expectation eziri constituency kati. Waliwo abasuubira bojja okugulira emmotoka, waliwo ogenda okumaliriza amayumba, waliwo abaana boogenda okuweerera, byonna babisuubira mu mubaka. Kati buli ajja ewuwo n'omuga ekyo sikisobola, oyo ng'olutalo lutandika. Buli ajja ewuwo n'omuga nti oba twandikozeemu bwe tutyo okusinziira ku ye kyayagala, ng'olutalo olala lukola ki? Kati ogenda n'ofuna entalo ez'abantu bo, then ogatteko politics waffe atali wa mulamwa. Politics waffe si wa mulamwa, naddala abali ku opposition tetulina politics wa mulamwa. Kati aba Nuupu bafiiriddwa ababaka 8 mu Buganda, naye abazzeewo abasinga ate si ba Nuupu, abazzeewo ba NRM. Naye singa ogenda n'onoonyereza mu constituencies ezo, kiki ekyasudde bano? Owa DP alwanagana n'owa Nuupu, owa Nuupu alwanagana n'owa DFF, ne mubeerawo ne mwemalawo. Kati bwe mwemalawo mulabe wammwe yabeera wali ng'abatunuulidde. Ezo ensonga zitukubya obululu. Bw'ogatta figures aba opposition kati ng'ewaffe, despite whatever happened, bw'ogatta obululu bwe nafunye n'ogatta n'obululu owa Nuupu bwe yafunye, tuba tuwangula. Naye ate aba Nuupu nga kagamba olutalo lwe bateekawo tebaluteeka ku nze, tebaluteeka kuwa NRM, baluteeka ku nze. Kakati abantu nga babeera confused, ate bano nga balwana. Aba Nuupu bano bajja ewange emirundi 4 actually. Muwanga yajja, Lubongoya najja, Senyonyi najja, Lubongoya n'akomawo. Naye ebbanga lyonna lye bajja tewali wayogera kuwa NRM,
bonna bwe bajja bavuma lumu bwe baamala ne bavuma Joyce baagala tewaliwo bayogera ku NRM nti bane bano betwagala okujja mu buyinza ono kasita avaayo kiba kiwedde kate nabo ne batawangula ate nange nesikola ki notawangula kakati awe wali obuzibu kati ani yafunyeemu ogenda kutandikirawo nga tukomyewo baŋŋamba kati ani yafunyeemu nsaasira oba yatandise okufulowinga obulungi nenkusazaamu nga nkusazaamu okuba njagala kumala bubaka bwa bakama bange tukomewo era tukyakoma mu puroguramu ense zaabwe nze abatumidde ndi bwe tulindirira nga bwe tulindirira aka LC1 tukeesunze nkola musaamu nakyalo Honorable Mumu intro yalaze nti yawangula nabbibwa ate mu kunyonyola alaze nti entalo zaabwe nga opposition zezibawanguza ndabika simutegedde bulungi Sessazi Godfrey webutoloogo kidongo kisangibwa eri mubende katere kako mu nsomi y'omutwe gwo Saidi endala katere okawulidde kakubuuza nze nkulisiza Gold wakira George MC Yoga nze Kalumba Alf Sulaiman Salongo mbeera kireka Barnabas Gomba mwebale program n'abagenyi mbebaza okujja olwaleero bebale nnyo bale ddala akabinkano nze Frank ennabyewanga okulonda kuno tekwabadde kulungi ene waffe kwabaddemu ebirumira bingi nze nuwagira John ekiboga sasa mwami Serugayo balituweereza wetuli ab'ekiboga tugoberera bulungi Honorable Zaya Muhoza Honorable Lule Eric Kiboga West Honorable Dr. Kefa Chikwanuka w'Ekiboga East bebaka bange mbatumidde nnyo onabakyaza ddi webalakiriza okujja nga bajja naye bano webali mu programu baba webali mukulu lumu badde ogenda kumbawumba ono wayingizamu akabuuzi akala atataganyemu agamba wagambye balinga bakubba ate wano olaze obuzibu obuli mu bibiina byamu kakati lwaki ali confused tangoberedde bulungi okuba nti banziba tekigaana bizibu birala kwongereza ku bubbi kuwa mubbi wa bululu kuwangula kubanga bino byonna bibeerawo kati bw'ogatta byonna oli abba obululu omwanguyiza kubanga kibanga bwogoba engabi oweno n'agifumita n'oweno n'agifumita kati n'omulala bw'agifumita egwa buki n'ekibowobowa kigisuula kubanga baba bagifumise nnyo mbadde nkugamba behind eno nga tetunaba kudda ku gundi nti constituency yange yajjula activities nyingi both as opposition n'eze NRM kati nabbanja yajja ewaffe era nali ngamba abantu nti ekitegeeza wano waliwo ekyenjawulo ne bateeka amafuta mu helikopita ne basasula abavuzi ne baleeta abakuumi ne baleeta ne konvoyi y'emmotoka nga bazimitiana south kuba muntu ati omu kakati yeri engabi gye mbadde njogera nti abooluganda nabo bafumita n'abatali nabo bakolaki bafumita kakati ekibowabowa kirina okutega engabi eyo neegwa n'olwekyo obululu tebwabadde nga bwe bulina kuba mu bitundu bingi waliyo abawangudde nga bali ku tale center ne balangirira mu balala ekyo kiri evident buli omu akimanyi ng'oli yawangudde kakuweyo omu gwe nalabire ddala ku TV Hildaman ne balangirira mulala waliyo Lutaaya ye nga wali bajjuza DRA fomu ayina ndala nawano bajjuza ndala kakati eyo impunity sigirabangako mu bululu impunity terina gwetajja kutwala terina wano oyinza okusanyuka owangudde naye your time naye ejja naawe bakulye kakati ffenna tulina okuvaayo ne tulwanyisa impunity kyeki mu Luganda obwannantagambwako nakugambye nti
nali ntambula nga ngendo monitoring obululu nendaba chairman wa NRM w'abavubuka wa district y'Emityana abeereyo bamuzaala waffe ng'alina katabu k'obululu atambula nako ng'atambula ne exercise book nakugambye nti nagende mu Namungo ku poliisi eyo no recording njina ne ku ssimu nga bajjuza DR form naye nga babawerekera teba poliisi kati where do you run to nenkubira RPC bamuyita mwami okoyo ne mugowa ono nsanze bajjuza DR form na DP sajja akuyambe nakati tatuukanga ajja kujja anajja tugira tumulinda so obwanna ntagambwa ko tebwinago waddabe NRM bo bagenda ne babeera mu comfortable seat ne nti staffe tubikola nali wan nga Mugisha muntu ya army commander naye ayina enkaaba gy'akaaba kati nali wan nga waliwo David Kinyefunza nga maanyi gamuwala naye ayina amaziga ge ganaatera n'omuggwamu mbadde wano ebintu bingi nga bibaawo ng'era abamu bawulira ffe tuliwo bali ku maziga kakati tokkiriza kibi olw'okubanga gwe tekinnakutuukako tayimu ye ejja kutuuka naawe kikutuukeko nanyina nali njogerako yanabyobufuzi ne bagamba ekwogera ne speech ezoogerwa zonna ng'owangudde akalulu tereka speech gy'osomye gitereke mu keesi yo ogigeraageranye nga kafunye ebizibu otuuse n'ebizibu ogiyo speech yemu gyewayogera ng'owangula okitunuulire togisomanga okitunuulire ogaa nti nagamba bwe nti kiri bwe kiti mukoddomi wange George akalu kano ebisookerwako priyambe esooka mwabaddemu kale obuzibu naye priyambo bw'ogimaliriza n'okakuza n'okatwala waggulu tolaba nti aba opposition wadde tebakutondera kubeera opposition osobola n'okufuuka wa gavumenti abantu babeera mu opposition tolaba nti mu kalulu kano nammwe mweremesezza nnyo ekisookerwako gwe wawangudde kira wawangudde opposition kwe namba 2 ne mwewangula bwewanguzi ne muteewa maanyi okwesitula okwera abangi mu bukulembeze ne musobola okuweza nambaazi mu kifo ky'okusalako ng'emugattako mwafiiriddwa e Buganda mwegaseeko e Busoga ekigambo ekyo kirowoozaako ki ekisooka njagala okukkaanya ne Honorable Lumu nti kano akalulu ke kamu ku bululu obukyasinze okubeera obukyafu okuva ku entegeka yaako ku lunaku lw'okulonda ndowooza zagenda owera essaawa 4:30 ffe waffe ekira teriyo polling station yali yetandise kulonda kuba nayita ekimwanyi nengenda ekijabijo nengenda enakwero nengenda ekitukutwe ekyologoma tuka ebulindo wenalondera nga waliwo wosanga n'ebikozesebwa kati ng'ekimwanyi nga byo weebiri ate nga busukako meters 10 nga tebinnatuuka kati jjukire ekisaawe ekyo kyebaali bagamba nti obuuma bufudde nga tebamanyi kiddako era ffe n'abakulu mu kibiina mwendi nga tugezaako okwogeraganya ne ssentebe w'akakiiko ebyokulonda ku ssimu kaakati ku ssaawa nga 4 n'atugamba bwe twamufuna ku ssimu n'agamba nti atugambye tubiveeko tugende ku regisita y'ebipapula kaakati ate ngenda otuuka we nalondera Bulindo nga nze mmaze okufuna byabakama kyagamba naye ng'ate abakulu b'ebyokulonda bo tebakimanyi wejjukira information boy ng'ate bo network ziriiko nga nze abagamba nti ate njogeddeko ne mukama wammwe agambye kiriki bulungi kwegamba ekisooka nekisooka tataganya kino Richard kyagambye nti ebyebisaanikira waliwo polling stations ewaffe ennene nga kwa dry eri waggulu ekireka kasokoso saa 7 nga balinda tulinda bisaanikira saa 7 ez'emisana tebinzatandika kukola kuba tulinda bisaanikira bwe kyamala ekyo kyekimu ne ku byabakama yagamba kusaawa nga 10 twongeddeyo essaawa emu naye ate awamu nga bagaddewo nga information banagifuna ba presiding officers kubanga jjukira amasimu tegaaliko gino emikutu
emigatta bantu kakati nga bo abamu ne baggala ku 10 ze babagambye abalala abafunye information ne bayongera ku 11 so okulonda kwalimu era nze ndoza turn up okusooka waliwo ekkobaane ebintu bituusa leeti mu district zino ez'okumpi kubanga kugambye ngaekyokulabirako mu kira ebintu bisuzana mu kira balinamu warehouse babitereka mu kira teewuunyisa nti ate yo position bifuna ku ssaawa 4 nga byasuze kilomita nga 2 wali naye n'ekyokubiri nti abantu eri abaakeera ennyo ne batambula ne bagenda kati wetutuuka ku tale center ate yo nga kirala nze ogambye nti gwe nawangudde opposition omusajja yali ayagala okulangirirwa ate yali namba 3 w'NRM w'abano ba Moses nga musinza obululu omutwe ogumu 8 ku DR forms naye nga ssebo ku tale center ayambadde ekisaati kye ekya yero ne banne nga azze kukola ki esaati ye yayiro kale saati ye ya yero naye nga ayagala kukola ki kulangirirwa nga talina nakintu kyonna kimubakinga up kiba kirungi andi oluusi bagamba ekikooti mu njogera ya buliyo kandi kisaati baba kiwaana oluusi webali kuwaana naye nga ayagala kukola ki nga teriyo na polling station n'emu ku position 314 gye yafunyeko obulubuwera 10 naye nga ayagala kukola ki era nga ataddewo amaanyi mangi nnyo nkugambye jjo twabadde wakiso ku tale center bakansalaz eri bakansalaz naddala bakansalaz baffe abagenda ku district abava mu bweyogerere bo nga waliwo n'omu yadde n'obululu 15 ngaowenarem ayina 4 ne balangira owenarem bino binjogera mbyogera ku mpeeko ebyabaddewo ggulu ate oli munnamateeka yes nkugambye ng'empapula zonna DR forms ziraga nkuwadde ekyokulabirako ekyange nti nze by Friday sawa 12 zokumanja DR forms zange okuva mu polling stations 315 zonna nazirina mu ngalo era nga mpangudde polling stations esukka 2 ku 315 naye ng'owookusatu yayagala okukola ki okulangirira ng'owokubiri talina na presence ku polling station naye ng'owokusatu alwana kukola ki kulangirirwa nolwekyo nze ate byabadde n'ewalala baŋŋambye jjo nabadde ensoma nti emukono balangirira nyonga munakabinkano ku 12 tutandika ofisa nabagamba mukomeewo kakati atono yawangudde kale ebyo mbikkiriza biwulidde sigambye nti mbikkiriza naye mbiwulidde yes anti nkulaga nti ekisooka okulonda ne bwoba ogenda bemubiri ebyokugamba nti bakoze batya bakoze batya teri yayinza kwewaana era Moses nawedde yewaana nti twakoze bwe tuti kubanga ekyabaddemu ffe abamu ku batono abafunye omukisa okulangirirwa kwakisijagana nti abawangudde naye abafunye omukisa okulangirirwa kwabadde kuwaguza kuba bangi nnyo abawangudde abatawangiriddwa ekyokubiri ne ba MPs nayogerako ne Honorable Namugga naŋŋamba ebyaliwo ebyali bizibu Lutamaguzi nayogedde naye ebiwe nga akunyumiza nga lutalo nali ne Charles Matovu Busiro South yaŋŋamba ye mu Katabi Town Council amagye gatwa boxes 9 actually yabiteeka ne mu buwandiike n'abiwaaba akakiiko by'okulonda 9 ne bazitwala nga tebafunye na DR forms naye akakiiko by'okulonda kagamba affe DR forms twazifunye wabula box mwazijje mu kya Katabi tuka kakati bodda ku kibuuzo kye n'ogamba nti aba opposition nze ndowooza nti ekisooka bwe tuba tugenda kukwatagana nga opposition wabeerawo enjogeraganya ezibeera okuvuganya kintaga kyokutanga nti okuvuganya mu bibiina si kibi kubanga si gwe gusoose emirundi mingi era ndowooza ne Honorable Lumu ne bwe yawangula akalulu sirowooza nti baalimu ebibiina bibiri kiteeka okuba nga waliwo n'ebibiina by'opposition ebire byamusimbako abantu okuvuganya mu bibiina nti DPRS FDCRS kibaddewo ebbanga lyonna abantu badde boogera akalulu ka Lord Mayor 2016 twalina akalulu wano mu kibuga ojjukira embiranye yali wakati wa Nabiira ne Nakyola Kingi bali ba opposition bonna era eriyo bbanga ddene nnyo ne Honorable Mpuuga ndoozi akalulu akamuleeta embiranye yali wakati we nga opposition ne John Kawanga Honorable incumbent era nga kamaanyi nnyo ate era naffe aba NUP ne constituencies zetwawangula ezibaddemu abaka bali incumbent nga ba NUP era nazo badde ebibiina ebire ebivuganya mukodde nsonyi okusaziza musaza ekyo abantu webagambira nti omukulembeze waffe amaze ebbanga ng'afuga so tuli special interest okusobola okumuwangula
oba ogezaako nomenyawo n'ebirala byonna ebikutawaanya kukolera wamu mmwe abauganda tebafaana bebungereza kyenzijako kyeŋŋamba nti badde nzimba point yange nti okuvuganya ku bibiina kubanga teriyo kibiina kiyitibwa opposition ekitugatta nti fenna tuli mu gavumenti era ojja kusanga nga honorable Lumu ayina endowooza ye nga bwogamba nti abagoberezi ba Kristo eri abakatuliki eri abanglikani naye nga fenna ekitugatta kyekiri. Ensonga enkulu yeyo okugamba nti mmwe abatali mu gavumenti musobola okutuukako ne mugamba nti tulina bye tulina okwegattamu ku bino kubanga okusooka bwe tuba tuzimba emikago gyo giba gikolebwa amabega. Ebiseera ebisinga nti abantu bayogeranga nti lwaki mwesimba kampecha okulabirako ku Lumu sinsi ye waali lwaki mwesimba ku Lumu naye nga ogamba nti tuve ku nkolagana ki kive mu bbanga tugambe nti kale bwe ogamba nti no Lumu tetumwesimbako then tugambe nti ne Nuupu weeri weerina enkambe nayo teweesimbwako kubanga naffe kwakuba ekyokulabirako leader of opposition wa Nuupu abaddeko omuntu owa FDC abaddeko wa PFF abaddeko wa DF bonna babadde bakola ki ng'ate atidde embere lyabwe. So nze ndowooza ensonga enkulu kubanga oluusi ne bwe kiba kyagamba nti omukago gulina okuteesebwako emabega ne mugwogerako ne mukkaanya twalinako wano mu 2016 jjukira omukago ogwa bali baguyita the TDA 2016 ogwaleeta Honorable Mama nga lwe ebibiina ebigamba nti ffe twegasse ate abantu bo ne bateegatta muki omukago wadde ebibiina leadership yali yeegasse era kandidate w'omukago n'afuna butono nnyo. Dr. Besigye yaguvaako ate ye n'akola ki n'afuna waggulu. So nze ndowooza nti ku nkomerero ya byonna okwegatta kirungi naye kulina okubeera nga ekitabaddeewo mu kalulu kano kyekyokugamba nti tukyogeddeko ne tukikkaanyako kubanga ekyokugamba nti mugenda kukkaanyiza mu kalulu era Honorable Lumu nti Lubongo yo campaigningira candidate we kiri legitimate kubanga baali bavuganya era nze nkugambye waffe abantu ba Nuupu bajja okukampainingirangako aba PFF bajja kukampainingira candidate waabwe era kyali legitimate kubanga bwe tuba tuli mu kibiina kyekimu kyampisa ate kiri naye ensonga enkulu eriwo nti bwe tuba tugamba tugenda mu kalulu ekitabaddeewo mu mulundi guno ne mu 2021 ekitaaliwo kubanga mu 2021 kankuwa ekyokulabirako Dr. Besigye yakulembera abantu nga baagala beegatte ku NUP mu kuwagira era ng'eriyo abantu mu FDC abagamba kuba yali ekyemu FDC ebiseera ebi nti tetwegatta ku Nuupu era waliwo ekiwe waliwo enkiiko nyingi ezaatuula nga Dr. Besigye yagala beegatte nga ba FDC ambaga tetwegatta era netugenda mu kalulu nga tuli bwetutyo ku luno no tewabaddewo efforts ezo mu 2016 kyaliwoko neera nekigaana so nze ndowooza nti ekirungi ekiriwo era ekibadde mu bululu bwonna nti mmwe abakulembezi ne mubeteegatta abantu bo bajja kwegatta abantu bo bajja kugamba nti mu kalulu kano ani asinga alina chance okukulembera. So nze ndowooza nti siza lowooza nti ekyasudde Honorable Lumu nti olw'okuba nti eri abadde bamufumita abooluganda ze ndowooza nti bwe buli obukyafu obuli mu bategeka akalulu kubanga bwe wabeerawo nga tewaliwo obuzibu Honorable Lumu atuuke mu bantu be abakonvinsinge bajja muwa akalulu obanga ki bwe baba nga tewaliwo obukyafu buli bulala obw'omutegesi oba okugamba nti waliwo wengalo empanvu gwagambye owakatabo yadde atambula nako ng'akalakala nako mu kkubo kubanga kukubeera bene bwe kityo bwe kibadde nti abantu bo bwe beegatta ne bagamba nti yono kakati akalulu kaabwe ke balonze singa tewaliwo akakwatamu era contest ejja kuleeta omuntu omutuufu. Nkwebazizza omubaka omulonde owakira municipality eyawaguzza okulangirira nawangula n'empaguza okuwangula nga bw'olaba ne munnakabbinkano nalukoola naye era babadde bamunyagwidde ku tale center munnakabbinkano naye yawaguzza ku tale center wamulabi waliwo ennakawa east gwe balangiridde nga naye talina polling station nemu gye yawangudde nga bw'olaba eyawaguzza ow'amaanyi eyayuzizza ate kati gweojubisa muko kati ojubisa naye bale tulaba naffe onagambye omanyi ekitawanya ffe mu programu zino olina weweesimbawo
nze mbimanyi nensimbawoko era manyi bwe nakoma manyi ebyankomako manyi lwaki saddamu kwesimbawo era manyi kye baŋŋamba buli kwesimbawo kubeerawo bakulaga nti wali badde owangula kati era manyi nti bwe baŋŋamba kwegamba si byangu decisions ez'ebyobufuzi decision ennene nnyo kiba tuzoogerako nnyo wano mu program akabbi kalomami matovu we batuweereza opposition yennyini yeekuba eno ebuyikwe south owekitiibwa Ssemujju ne Erias Lukwago bajja ne bagamba nti okuwa owa NUP ayitibwa Kanaabijjime waakiri owaamu owa NRM ne mutuwa ku eyo level kyembadde njogerako wali mukulu Kalooli weebale kuweereza nawe weebale emirimu weebale kuweereza gyabukedde okulungamya eggwanga Uganda ku nsonga z'okulonda okulabikanga kwabadde kwa mirembe okusinga bwe kyabadde kisuubirwa abawanguzi babudde abawanguddwa mu ngeri esoboka. Katonda yeebale nnyo okutuusaako ekisa kye eggwanga ne lisigala nga liri mu mirembe. Mbalamusizza bannakikabinkano ddala mu Nakyalo. Ekibuuzo kyange kigenda eri oludda oluvuganya. Lwaki abavuganya lwe bawangula ekitongole ekiramuzi bakisiima ate lwe bawangulwa bakinenya bunenya mu kifo ky'okwebaza obwebaza? Olw'okuba kuno bawanguddwako baagala kulaga nti bwe bawangula era bye boogera biboogera. Nja babuuza mukulu lumu oyo waali ne munne mukulu Muse mu Nakyalo weebale kuweereza olunabo lumu weyatandikidde nakibuuzizza dda Dumba ow'Erunguja yabadde abuuza weyatandikidde olunabo lumu weyatandikidde yalaze nti yabbibwa gyamalidde ate nti yalemesebwa nendaba nga kyayogera sikitegeera yakuzeemu mukulu Dumba gw'oli mulala abuuzizza emessage eno. Nze Kalyesuubula Francis Emityana South olunabo lumu mugambe Nuupu yafunye bakansala 4 ne ba independent 2. Thanks for the show. Kale abitegedde lumu. Saalongo nze mujuzi Alexander weebale kumpa kitiibwa ky'abwa Saalongo eba bitakuli aba NRM bagaba ssente nga bagula abalonzi. Kansooke nkomaawo naye njagala okwaniriza gwe nnengera ebitaala bya wano bindaga omugenyi atuuse wano omubaka omulonde omulonde munnamawulire munnaffe muleke kufa munnaffe muna ebyamawulire owekitiibwa Eriasa Mukiibi. Eriasa banga kikulu nnyo ekyo. Saa 5 ez'ekiro kano akokubiri kabeera ku Lwamukaaga ku saa zino zennyini ez'okumakya twayagala ababaka baffe nga tanamagenda kutabankana na byabufuzi nemwe nga temulagenda ku mikolo mubeera mukeetaamu bulungi. Njagala okwaniriza ababuuza katumule ku ddoboozi lye abataliwulirangako o Eriasa Mukiibi Sserunjogi omubaka omulonde owa Butambala constituency. Kwaniriza nnyo mukama wange. Munakyalo weebale kumanya kusoma linnya lyange lyatula Eriasa Mukiibi Sserunjogi. Sanyuse nnyo okubeerako wano ku kabbinkano nankubadde size kubbinkana abalabi ba Bukedde TV mwenna mbalamusizza nnyo naddala bannabutambala abansindise mu paalimenti mbakiikirire. Naffe tuli basanyufu okulaba wano. Amiina. Era nenyaniza olwatutwaniriza ng'era omuwanguzi bw'afaanana. Weebale kujja mu program katukulinde n'ateesaako ebirala. Kamala okugenda mu NRM eno wali Office of the National Chairman Moses Kintu obadde ebbanga ddene ng'owuliriza tolina gw'otabudde n'omutwebaza. Njagala ko dakika 5 ez'awamu ku by'owulidde ebyavudde mu kalulu wasuuse ne weetendereza n'otendereza ne woofiisi ya National Chairman okukuuma kwemakumyemu akalulu ne kaba kangi nnyo 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 ne percentage mwafunye ne bannene nnyo 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 naye ngenza okuwuliriza nga bakitemaatema nti ne kyemwewanamu obwewaanyi temwalina kimwawezeza era obunafu omubwenale muli kyali banafu
nga mubba Bobbi Kalulu oli bwagambye njagala okikakase ddamu abakulu abo abala bagamba politics is a science njagala okubuuliza science efaanana eti eyo bweto bwezanyibwa ekintu ekisinga okwewuunyisa bwe tuba mu kuvuganya kw'ebyobufuzi ffenna tuba n'ebiruubirirwa ate buli player abaamu nga candidate kimukakatako okulaba nga akola kyateekeddwa kukola okuwangula kubanga akalulu katambulira ku being free and fair teri kalulu kali perfect nti kano tewabadde bubbi kano tewabadde ki nange kennyini mbeera ku bwerinde kisawa yono kuba akalulu kange baze bakabba kamala okuwuliriza free and fair not good and excellent. No, it has never happened. Or better. No, he said free and fair but not perfect. Free and fair but not perfect. Yes. Okay, genda maaso. Kubanga mpuliriza omubaka lumu omanyi obeera n'ababaka abali eyo nga tebali mu kibiina kyo nga naye obawa ekitiibwa olw'endowooza zaabwe. Is one of kuba baka betulina mu parliament abesimba Honorable Lumoyo. Naye ate ekintu kye tulina mu byobufuzi byaffe sikankubadde twagenda mu bibiina by'obufuzi twasigalamu kye bayita individual merit. Bannayuganda tetunaba kwerevetinga kutuuka ku mutindo gwa bibiina bya bufuzi. Tetunaba kutuuka waawo. Era kyova olaba nze ninawe nawangudde President Museveni nawangulira waggulu nnyo omubaka wange naago. Jangu kati jagenda constituency muganda wangu neze mu polling station we yawangudde. Ate nga President Museveni yawanguddewo. Ani wesanga omubaka wange yabadde akute flag ate yagudde. Kubanga ewe wotunuulire Wakiso last time nafuna 21%, olwaleero ndi mu 31%. Neeyongeddeko. Weewadde. Sinaba kuweza neeyongeddeko. Kakati ye bayinza okugamba nti NRM twakweseza eryanyi lingi okubba akalulu ne tukozesa impunity. Naye njagala obbabuulira tubadde tweteekateeka okuva mu 2020 ekyatutuukako twakiraba era ne tusigala nga twebuuza ekibuuzo wano tutuuseewo tutya era mu bimu bye twazuula obulagajjavu naddala mu kukuuma akalulu kubanga ebibiina by'opposition okusingira ddala ingredient eno eva nnyo mu DP Honorable Lumono nsigo ya DP amanyi ebintu ate naawe obimanyi ebyakolebwanga era ffe abamu ku basinze okukosebwa ennyo twagambye tuve ku biometric ate bagende ku manual method kyatukosezza nnyo kubanga ekyatu advocating sa tugende ku buuma buno okulaba nga tuteekawo obwenkanya bwe tusuubira nti obululu bwaffe tebagenda kububba naye kye twabadde twewala ate era kyazzeemu sikankubadde twawangudde naye ate kyalabise kuba jangu mu Wakiso omubaka wange wano omulonda agamba twabbye obululu twakoze ki naye kye baakoze akimanyi kiki baayiriddemu ddala nga abasirikale balazeewo abasirikale ate bulijjo bwe baba tubba abasirikale babeera luddamu kyenkiza okusegera mu byogambye ogambye nti mwamanya obuzibu obwava luli mubadde musala amagezi okutereeza obuzibu obwo nabo ge magezi bweyagala obbawa kati bwe tuba tugenda mu byo bo batugaya balowooza okulwa mu buyinza bunafu ne batamanya ate okulwa mu buyinza kirimu amaanyi ag'enjawulo era bo mu bye babadde bayina nga balowooza bagenda kuyisa mu jjenje ekkalu naye ate internale nga bo babadde bakimanyi nti NRM yeekanga nnyo ekyagitukako 2020 era nga bakakasa nti ku ground tubadde tutambula naddala fesira tubadde tuyitadde ku pulezidenti nga candidate waffe kubanga office of the national chairman tutunulira nnyo mukulembeze presidential flag bearer wa NRM ababaka aba NRM bo basobola okubaayo nga buli omu yeerwanako nga sekinoomu era nzikanya ne Honorable Lumu bw'agamba nti alina byeyalabika ebadde mu constituency ebyo bibaayo kubanga kiki bwe muba mu constituency okwawukaganako ne ku presidential candidate ate muba mwemanyi muba bakitundu kimu waliwo abakuwalana watandika okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi osanga gye wali tovuga ebyo birimu mu politics waffe weebityo mulimu abakuwalana naddala abali mu kibiina kya muganda wange ono George Musaaba Nuupu waliwo banyigiriza ne batasanyuka bulungi bw'olabanga anaffe ate adda alina byatukosa kubanga ekifo tubadde tukyagala nga NRM
kuba ffe tusigala tuli ku bibiina bya bufuzi twagala okukiwangula naye ate bwe tudda mu internal politics mmwe ng'aba NUP mubadde n'omulimu munene okusaanyaawo nnyo bannammwe naddala abatakkaanya nabo era ojja kwekanga nga Buganda waliwo weevu y'abannabyabufuzi abavudde ku map naye nga bonna contribution okubajjako NUP eno nze sifaayo wa opposition kyajje nati nelalika ennyo what quality of opposition has come era kyova olaba ewoona amuhape yaliwo kuba yemanyi bwafaanana gwe yajjeewo abadde muvumi abadde mugezi nga naye muvumi nga newatatagisa kuvuma avumirawo kati ono bwajja ye mumanyi alimu embala y'obuntu bulamu asobola okumanya nti ate wano sirengeza mukulembeze sikankubadde batusobola okuba nga tetukkaaniriza sikuwaaniriza nkogerako mazima kubanga nkumanyi era tosobola teera ku makya noyanukula pulezidenti w'eggwanga nokwata pulezidenti Museveni notandika okumulengeza ngaate onalibosi muju wabadde akolaki amulengeza naye obululu bwonna gye buva gye bwenkana kikakatako ku bakandidate okulaba nga baba ne ba agenti ab'embala kuba bw'oteteekateeka nga kandidate agenda okuvuganya akalulu n'olowooza nti ebyo bijja kutambula nga bw'olowooza ensi tefaanagana bwetyo era bajja kubba akalulu ko osalewo either oba olina evidence ogende mu kooti oba togenda mu kooti naye Honorable Musi kyagambye nti ate babadde balwana okubalangirira ekyo si kituufu kisobola kukaanya nakyo kubanga singa tubadde tulwana kulaba nga tulangira be twagala eruweeru twandibadde twerangirira naye era bazeemu ne batuwangula emeka wenale ekimu ku Mekka kuba Kiboga namukomezaawo yenna ali mu ngalo zange Nakaseke yenna namukomezaawo ali mu ngalo zange wamuwambye si kuwamba nawangudde badde netekati for 5 years kanumye nnyo omuntu n'otendereza omuntu omuwaana olw'ebirungi byalina nagamba tompaaniriza bowulira gomanyi kyabadde nakugamba mukonti nno bowulira omusamize kungwa ng'awaniriza Faaza nti oyo Faaza gwe bayise ekiyindo oyo musajja mulungi olina okwegendereza empale gwe baleese nawana bamafiina anansonyiwa wumba mukama wange anansonyiwa okwogera ku birungi byalimu era mmanyi naye okwogera bwatyo nti simuwaanawaana si kulwanga ate banne bagamba nti ayinza okuba ate waawa ayinza okuba weeri sabadde ku protective mechanism naye nga kino buli mubaka eyawangudde yalangiriddwa nga bw'ateekeddwa okulangirirwa naye tetujjaawo mazima nti ate abamu abali ku kakiiko k'ebyokulonda balina ate okwagala nnyo ensimbi okusukka amazima ekyo sisobola kukimenyawo era kyenkubiriza abaka bonna ng'olina obujulizi ng'olina DR foomu yo ate returning officer n'atuuka n'alangirira kirala ekooti weeri osobola okgenda mu kooti n'opetitioninga era kano ke kaluke tugenda okulaba ku babaka abamu nga baserebulatinga ate ne babajja mu paalamenti mbagirawo nze kyembakubiriza kimu alina evidence agende mu kooti ate alina evidence kiriza ebyavudde mu kulonda ewali ensobi ze wakola naye weetereeze abalonzi baba bagambye nti tetukwagala kubanga Honorable Lumuyi omu ku babaka abadde bakolera abalonzi baabwe bemmanye nnyo jangu Honorable Tamaguzi muganda wange sikankubadde alina olujeregerero naye ate abadde afuba nnyo okulaba ng'akolera abalonzi naye bwe baba nga abalonzi basazeewo bwe batyo ne bagamba nti ffe tetukyakwagala ate nabo ddembe lyabwe bayinza okuba nga bo bagamba nti twakuwamu olye n'omulala kagenda akole ki nzijukira omugenzi Katolu Bwama yabagamba nti mulundi gumu nze yali alya naye ku luno namwe mugenda kukola ki so tukyalina abalonzi abafaanagana bwe batyo webale nnyo mukulu kintu ebigambo byotuwadde waliwo naawaliriza message mukyala Damali K agamba owa NRM beetereze batereze ofisi y'ekyambogo bagiteekemu amaanyi ffenna tuteekemu neddamali mumunoonye mwamuleka ebbali ayise wange n'abagamba omutegeera okusingako simu nja gikuwa villager nsaba ali mu production atwongereko amannya g'abagenyi wansi awo okay anti tutaleka taamu mpya kati Erias Mukiibi Erias Mukiibi babadde bamusinkanye buse babalaba wali wabadde mu campaign nga avuganya obudde n'akaluka akuvuganya nnyo kabadde ka abesaamu mwayiseemu saawa
wayisemu ne munno Lydia Mirembe nsaso okulaba bwebutambala kikyoyogera ku kaluka bwe kabadde ewo yabadde hot spot twayagala okuleeta omukulu Muwanga Kivumbi n'agamba tajja kujjayo wano twagala kuleeta wekka netugamba Lydia Mirembe gye ne mukyala w'ekitiibwa Kabanda nga tebasobola kujja bonna ng'abawala be bajjanga naye kati ozze wekka gwoli wowangule n'okuwangula kikyogera kalwako ngeri kikatambuddemu ate ekyo nga kibi kubanga twabadde tuvuganya 6 mwali tuzise n'abalala bali 4 netubeerawo 5 mayinza ne mukatu njogererawo nga nti meyakulupa Max Makulupa mwami wange yabadde tasobola kujja kubanga twagezaako ng'amanyi nti ensonga asobola kuzoogera bulungi ng'ali yekka nga tasobola kubeera naffe. Nsanyuse okulaba abagenyi bokyaziza naye nsinze nnyo kwegomba mwami Kanso George Musi Sebukulika kubanga ye yawangudde naye nono yawangudde omusajja naggwano naye ye namulabye ono Busemujunga ali ku mutimbagano naga nti anze bampangudde genuinely ekyo kikola bulungi bw'obeera nga gwobadde ovuganyira manyi nti kakati ye omutima gumuli wamu alinda kulayira naye ffe Butambala kirungi obadde ogoberera ebibadde bigenda mu maaso okumala emyaka nga2 tubadde n'olutalo olufuumudde enfuufu Butambala okutuuka okutulangirira buli kimu kikoleddwa ekisobola okuba mu kampeyini n'ebibi bingi naye ate bwe byawedde akalulu twakawangudde n'obululu obusoba mu 2005 era saawa ezawerera nga 2 ezakawungeezi nga 15 ku lunaku olwo nze nali manyi nga nina ekifaananyi ekigazi ku kalulu bwe kagenze nga nkyakasa ne mukulu wange Muwanga Kivumbi naye akimanyi kubanga ewaabwe wabeera waliwo meters nga 2 ku 3 okutuuka ku Tale Center. Nze nagenda nenesolosa nkiyita kwesolosa kubanga wali tewayingirikika baali bataddewo road block abavubuka be yali aleese nga tebakkiriza muntu yenna agenda ku Tale Center naye kennyini teyagendayo kubanga ate gwe kuba yali akimanyi nti twamuwangudde nga tasuubirayo byanjawulo kati embeera gye baateekawo kwe kulaba nga tewali n'omu ayingira mu Tale Center obulu tebugendayo obwava Gombola y'Eŋŋando yesembayo eri wansi mu Butambala emmotoka baagikuba ne sub-county supervisor owa Electoral Commission n'afuna n'ebiwundu nga baleeta obululu ne tutandika okuteebereza nti oba oli awo baali baagala kuwamba bululu kubanga bakimanyi twabawangudde balabe nga oba obululu tebuliwo oba okubala Tale Center then tejja kukola oba tufune by election kwega twayise mu kalulu ka buzibu nnyo tulowooza nti twatambula bulungi mu ntandikwa ne tuwamba emitima gy'abalonzi ono Muwanga nga ye bwali aga nti anze ndi munene deputy president wa NUP ndiki katoba obusonga butono we Butambala nja kujja emyezi 2-3 mbumalirizi mbukwateko naye nze ngeri kati gye nali omupya nenkola effort okutuuka ku buli kyalo okwogera ne bannabutambala ku lwaki ndowooza nti ku mulundi guno ogujja nze naali bakiikiridde mu paalamenti na kampeyini yaffe tugikola mpola kyalo ku kyalo era tulowooza nti abantu bangi nnyo balowooza nti bafuna ekirowoozo ekyokunsindika mu paalamenti kakati ye weeyajjira ng'amanyi nti agenda kujja ekintu ekyakola ki akisangulewo mangu nekimukaluubirira n'atandika enkola ey'okupangisa abavubuka ng'atambula ne bodaboda nga 200 ezimu ziriko abavubuka 3 endala 4 mu kampeyini kiyinza okuba ekirungi ekyo n'oga nti ekyo kizimba omuggundu abantu ne balaba nti ono w'amaanyi naye ng'abavubuka abo bye bakola bye bizibu bye byaleeta obuzibu
nga bagenda twakubisa t-shirts zaffe eza campaign era abantu bangi nnyo mu Butambala nga bazambala kakati nga bwatuuka ewantu nti agenze kwogeraawo kati byalo nsobola okubimenya nga Kanyogo gakiri eyo Butende mu Kikambwe Nakatooke n'atuuka nti azze kwogera n'abantu naga nti nengedde wali abavubuka abambadde t-shirt za Mukiibi muzibajjemu n'alagira okuzibajjamu ne babakuba naye waliyo eddwaliro baliyita Rafa Medical Center mu Kikambwe ndaba kansojo gye Musa ayagala kujjamu katono nnyo nga munnamateeka Richard akimanyi ndabanga nze gwe baawadde obudde okwogera nti naye ajja kuba ne right of reply ebadde just ate information point enkulu bino byenjogera mbyogera kati ate manyi nti enetebwa kuba recorded interview ebintu bino njogera ku byalo eno media house ndoza yesinga obunene mu Uganda Vision Group kakati bwe njogera ekyali mu Kikambwe ekyali e Nakatooke ekyali e Kanyogoga mbeera saagala bikome wano nze ndi munnamawulire confirmation point y'amateeka nti olwokuba honorable Muwanga afeesinga emisango emunene nti si kirungi kojja wange Mukiibi okwogera ebintu ebiyinza okubeera nga bikwata ku musango guli tusobola okwogera ebyobufuzi naye bweyogera wano ate ye taliiwo ate ng'avunaanwa yetaliiwo etteeka lya subjudice lyoyogerako twalyogerangako nnyo mu mawulire nali managing editor monitor ndimanyiiko naye kakati point gyenjogera njogera facts ndowooza nti Vision Group oba n'abamawulire abalala basobola okugenda kubanga ate bye nalabye mu statement of offense gye baasomye tebaabikonye nako eno yabadde process build up okuwangaala emyaka ng'ebiri kakati bo bye nalabye baagize ebyaliwo wakati w'ennaku 15 oba ne 17 naye ekikulu mukulu Eriasa ekikulu ennyo kuba naffe twagala ensi esigale ng'etambula bulungi ensi ereke kwekutulamu nnyo olwakulonda kwokka okwebutambala tulaba bye tuyigamu nekye tusobola okukola okumalawo bye twalabye nga muddinganye oba ne musekangana mu mukono oba omwaganya oba omwakkiriza mu lwatu oba mu kyama nga kinoonya ensi ogitwala mu maaso wenjagala tugenda awo weebale nnyo kwogera ku ekyo nalabye omuntu omu ndoza Kanso Yusufu Nsibambi otyo nga ateesa nti waali baddewo inquest oba okunoonyereza kudaadala biki ebyaliwo nga yaga nti tusinga baafunye omulamuzi najja kubanga kati bwe mbadde nzija wano olwaleero waliwo ekyalo ekimu waliyo omutaka eyafudde nga bankubira essimu ti naye kyali badde eyafudde nga muwagizi wange era mmanyi nti yampa akalulu bankubira essimu naye tewaalize olw'embeera eri wano kubanga ffe tuli abo naye tetumanyi bali kye banaalowooza abantu kabamale okukola ki kabamale okukkakkana kati ebyo mbimanyi bulungi nti nno gyebiri naye bwe tubeera tugenda okugamba nti tukanye tusonyiwagane nze ndowooza nti kikulu nnyo n'amazima ne gamanyibwa actually kyazze kyaneewunyisiza okuba nti nno ono Muwanga baamukutte ne bamuvunaana emisango gye baamuvunaanye naye nga nabadde nga nkimanyi era baagirangaawo nenjogera publicly on record aga nti baalinyambye omukulu ono ne batamukwata nga tuli mu kalulu kubanga ye ayagala kisa okuva eri abantu akimanyi nti obulu tabulina naye singa bamukwatako kati agenda kuvaayo atandika okugamba abantu nti olaba state empasecutinga kubanga akalulu nga nze ye focus yange ebigambo ne byogerwa ebiyitivu era nze nga bwe ntambula ebutambala mbagamba nze ntambula ntunda ssuubi benvuganya nabo batunda fitina najja naavuma buli muntu bakadde bange baani biki kati ebyo byonna byonna tusobola okugamba nti tubi passing over tuyigamu ki era tugenda kukola ki okugenda mu maaso
naye kati ekyo ekibuuzo kirungi naye obeera weebuuza n'ogamba tuyigamu ki muki kubanga abantu obeera tebakoze eki tebategedde kyaliwo. Ate bino byangu nnyo okugatta ku bigenda mu maaso mu Uganda yonna, era kyenavudde ntandikira ku Council George Musi kuba naye mmanyira ate bwekuba yabadde n'okuvuganya kunene nnyo ng'avuganya candidate bannayuganda bonna abasinga obungi nakakati bakyewuunya yawangudde atya kubanga nange results ze zakola ki zashokinga engeri gyenalisikola ki sigoberera bigenda mu maaso awo nga manyi onabusemuju ajja kudda. Naye kakati omuntu babeera bamuwangudde nga ye oluvannyuma lw'ebisanja 3 bali bakola lipooti nti yasinga okwogera mu paalamenti yaje kati ye najja naga nti bampangudde genuinely. Kakati bw'obeera n'omukulembeze bw'atyo kiyambako. Nalabye n'Honorable Nsibambi wadde yayogedde ebirala byonna ekisanja kimu e Mawokota South najja naga nti bampangudde oba bwabaddeyo byabaddeyo bikinze saakoze eki sibiriimu era sigenda kudda mu byabufuzi nti kakati wadde siwagira awo ne bonnakawo kyeyawangudde ndi mabegawe n'ebintu mbijjayo byonna nja kuzzaayo byanaabasabye. Kakati omukulembeze ye bw'aba yakatutte initiative kukola kintu bwe kityo aye tosobola kujja kukibanja ffe abalala kubanga ffe kakati twalibadde Butambala nga tuli mu bijaguzo tetwawangudde akalulu oluvannyuma lw'olutalo olunene naye tetusobola kujaguza lunaku lwennyininyini lwe baatulangirira okuva ku disitulikiti nga tuddirayo mu kasirise nga tulinga nga abakoze ki kubanga mazima waaliyo okuziika ndowooza mu maka nga 5 mu Butambala abantu bwe baali basse nga temusobola kugamba nti kakati tuyise ebivvulu. Ate kakati ne batandika okutambuza ekintu ekyo nti kubanga oyagala kufuuka memba wa paalamenti wa Butambala naye ng'okutta abantu n'akalulu ke twawangula byali bintu bibiri bya njawulo. Byali bikolwa bya bumenyi bw'amateeka ebyaliwo ng'akalulu kawedde dda nga buli omu amanyi ekyavudde mu kalulu ako naye bali ne basalawo naga nti tugenda kuteekawo embeera. Era abavubuka bangi abaali awo abamu kakati mbasisinkana nembakubirawo ku masimu nebagana naye gundi mwali muli ku kibi tyaffe baatugala tugende tubanja akalulu kaffe. Kakati ngamba tubembeera mubanja akalulu omuntu eyali bakulembeddemu okubanja akalulu ye yali Honorable Mwangi yali candidate ate muli naye wali kubanga bw'aba yali alina obujulizi nti yawangudde yali asobola okutambuza ebigere mu sandoozi ze n'agenda mu Tale Center meters kinene nnyo nga 300 n'atuuka mu Tale Center n'agamba nti results ze mulangiridde ku polling station eno si ntuufu kubanga ebyange bwebi talina gwe yali agambye nti banzirako foomu yange ne bagibba wano bino zona zona baazikuŋŋaanya bulungi. Effort gye baakola okubba results declaration forms zaffe eyo gye twakola gye twalwanyisa naye nga ffe tetulwanyisa nti nobo batwale ezaabwe kubanga twali tukimanyi tubawangudde. So kimanyi singa wetegereza pano eno yonna n'abatulaba mu TV live mutulaba singa olabe nga gundi akutte ku ttama George Musa akutte ku ttama nga lumu ali awo anyoogeredde ate alinga yokyala yawanyogera ono naye akutte ekibaita ekitalo kuga something ekibaddewo ekiriwo ekya Butambala ekyo kirabika abantu kyabakubye wala naye nawuliddeko dda mukulu olumu ng'ayogera naga naye omusango gwayitiridde obunene sigamba gwokyogereko naawe okyogeddeko n'ogamba naye emisango tugiwuliddeko egivunaanibwa muwanga wadde gimuvunaanibwa naye tetulina kyaffe kikolera tetuwa komenti zaffe naye ngolaba gwayitiridde obunene kyonna ayogera ekiwa ekityo aba asaba Katonda kigwe nnyo gwate ono abadde meeya ki n'ebirala kitusobola mwogerako naye twawanguza omusajja omulungi era ajja kutambuza ekibuga kyaffe. Okay, ampeereza message eno erinnya lyenoonya limbuze mpadde mpanvu Mwami Francis Emityana naye lwaki abakulembeze ba NRM Emityana ate bakwata abantu bangi
mutawana kyoguliyo yogere mukulu kintu atubuulire. Nagambye akakiiko tekalangirira kubanga bwe basalawo eyalangirirwa bwe basalawo kati kiki kiriko okukwata abantu abafaana bwe bati mu budde nga buno. Haji Luwalira ebuyikwe amazima gali nti leero musisi honarebo musanyufu nnyo tekitona kubeera mu puroguramu eyo asanyuse bulungi ninga ndawe ye program alabeka ijala Luwalira ebuyikwe eriweetuuka. Okay, oba lwakuba alabye yasudde abanene mwateesetese okusuula abanene ye Luwalira ebuyikwe yalonzaani omumanyi Luwalira simumanyi naye ngambye ebuyikwe yalonzaani akalulu kabaddemu abanene ne balonda be baagala. Okay. Munnakyalo nsaba mwami Eriasa atangazeemu abaana abo abattibwa babatta twetaaga okunyonyolwa kale okunyonyola okwo okwaba battirawa bajja kyogera naye tebajja kunyonyola bisukka waawo bakitereke mukulu Eriasa ojja kyogerako. Asimwe wekaseese owa NRM aleke kulimba ene Kasese babaka lw'emisana tuku abakulu balagire abantu abavunaanibwe. Webale program gyebale program eno ebyalemeseza NUP okweyagaliza ne batawa abantu kaadi abalina okuweebwa kaadi ekiva ba independent bangi emitiana umani MP bagala yajja independent kati owa nupo nalemesebwa okuwangula wadde yali agenda kuwangula nekompe South Roy Semboga naye tebamuwa kaadi ayina ajja independent nalemesa owa nupo bibyavuddemu emitawaana egyo tebasonga ku bantu balala. Okay, njagala okusoma messages zibadde sembyeyo lwakuba zibadde mpanvu ne tutegedde zibaddemu. Natandika okumbamba program tulina eddakiika ga 5 wano. Njagala nsooke ne muganda wange Lumu yawanguddwa tegenda kuba MP nga guyise omwezi gw'okutaano gunaatuuka ajja kukomaawo n'ebyaweereza ndowooza naye mutima abiraba nti bibadde birungi naye era nkakasa nti abadde alowooza nti asobola okwongerako wabula okyali muto si muto mu myaka naye muto mu mpeereza y'ebyobufuzi. Olowooza kiki onaakolera abantu b'Emityana South okusigala nga bakyakulowoozaako okubayamba okubajja mu mbeera gye balimu batwala waggulu oba naawe ogenda baleka bulesi kubanga bakusudde? Ndowooza bwe nabadde ntandika nakinyonyodde bulungi muganda wange naye eri waffe era nja kubanga gyendi weekend eno sijja kubeera ne weekend ejja nja kubaayo kuba ninayo amaka kakati siina ngeri gye neewalayo nja kubeerayo era ebisaana okukolebwa nja kusigala nga mbikola kubanga mbadde sibikola bbanga lyokka lye mbadde mubaka mbadde mbikola for very long time naddala okuyambako abantu abo omuzungu bayita vulnerable people waliwo abantu abo ngezaako nnyo kubayambako. Ekyokubiri ndowooza nti walina okubeerawo inquest okunoonyereza mu kalulu kano mu Uganda yonna whether oli yawangudde oba nedda walina okubaawo inquest tubuulirize ddala bwe tugenda nga bwe tuli tufuna obutebenkevu oba bwe tugenda nga bwe tuli n'okulonda nga bwe kuli mu future tunabyonoonera ddala kubanga nze nfa nnyo ku Uganda kuba mwe muli abaana bange nange mwembeera n'abazzukulu bange mwe bajja okubeera. Sifa nnyo ku bibiina bino ebyobufuzi bimijja na kusasika biggweewo naye Uganda yo si yakuggwaawo. Kakati nze ndowooza tusaana okuteekawo inquest ne tugenda nga tubuuliriza buli wamu wonna awali complaint tuggyewo report. Mu report eyo bwe tugijjawo twebuuze bino bwe bigenda mu maaso eggwanga lisigala ttebenkevu kubanga wano kati wayinza okuba nga waliwo ow'amaanyi President Museveni waali akontrolinze amagye
naye tali moto obudde omu bujja kutuuka nga takola ki kataliiwo. What can happen newankubadde nti okulonda tesaana kuba sayiko nti buli myaka 5 tulonda naye nga buli myaka 5 twongera ku kizibu ekyasigalawo nakyo nekyongera ku kizibu ekivaamu ebeera explosion. Kibanga amazzi bayinginiya b'amazzi bagamba nti ekintu kyotasobola kuziba mazzi naye bwe gaba gagenda geeyongera notateekawo bituli nenjuga gijjawo. Kaakati tusaana inquest era bwe naagenda mu parliament nenfunayo omukisa ekyo njagamba sipiika nti kyandibadde kituufu netuteekawo inquest oba ya parliament oba president yagironze netunoonyereza mu bululu tusobole okufuna ekiyamba eggwanga. Abamityana south nze era mbatumidde basinza waliwo balina ekirowoozo kigamba nti bano ba Erias banajja ne ba George Musi bakyuse ne constitution okulonda kudde ku myaka 7. Ekyo nakiwulirako mu nkuubo era omulimu ogumu gwe bagenda okukola ogwo gumu kubo ekisanja kibe kya myaka 7 bagenda kukikola kubanga nkimanyi nti bakitegeka dda. Kanfune mukulu Kintu mu bino byonna obululu bwawedde bannayuganda tulina okukkiriza nti ekyawedde kyawedde naye ate waliwo ekisinga obululu bwe bumu bwa bannayuganda nga honorable bwayogedde kubanga sikankubadde twawukagana mu bibiina by'obufuzi naye ate tusigala tuli bannayuganda tusigala tuli bawamu. Nze kyembakubiriza naddala abavubuka akalulu bwe kaba kawedde ate ebiddirira kwongera kweteekateeka oba oliawo n'okutunulira okulaba wa we twanafuye we twabadde ab'amaanyi. Nze nvumirira omuntu yenna akyalimba abavubuka nti basobola okwaprayizinga bagezeeko okulaba ng'ate bakola kye bayita oba okubanja nga begugunga bayita kye bayita okubanja mu kwegugunga. Era bwe nsabira muganda wange ono wadde tayagala kumuwaana naye mmanyi munnamateeka manyi kyekitegeeza n'abaana bammwe bamukozesa abapostinga ku social media bakola bye bakola nti tusobola okubawamba tujja kukola bino manyi oyinako access ku bantu abo. Nsaba obawa amagezi obabuulire nti amateeka ge tulina mu Uganda ne infrastructure gye tulina tetusobola ate kukkiriza kugenda mu mbeera efaanagana bwetyo. Era tewali ali immune kobeere ng'oli wa NRM kobeere ng'ofaanana otya amateeka gajja kukwata. Kobeere ng'oli mbaka wa parliament ne mu parliament gajja kujjayo. Kobeere ng'oli mu security nga gwe omu ku ba contributor ku bino ebali mu simanyi tukabanja simanyi mwagala okokya petrol station mwagala simanyi okulumba okukola muki ebyo byakwerimba bajja kubakwata musobola okugezaako naye ate temujja kuwangula. Ekyo njagala okibaka kuba tetusobola kubagaana kugezaako okugezaako kwammwe nga bwe mutuuleyo ne mupulaninga ne mukola biki naye mbasaba tukuume emirembe mu Uganda kuba lino eggwanga lyaffe tetulina ggwanga ddala lye tugenda kufuna. Abaluuzinze mulinde ekisanja ekiddako bwe muba temumatidde mugende mu kooti sisitimu eri very clear. Ekkooti bagenda abalamuzi bajja kuwuliriza bajja kusala emisango era wanaaba tebigenze bulungi mujja sobola okuddamu akalulu naye byonna ebyavuddeyo nze ono ye mubaka wange ow'ewakiso yampangudde yakwangudde ye mubaka wange ow'ewakiso yampangudde era kati wemba noonya omubaka wange ow'ewakiso ngenda ono mubaka wa Uganda era nja kutuukayo nga wa NRM saagala ogambe nti ate ono obwezze kukola ki kuba kati gwatukiikirira ebyebibiina bikoze eki ebyo biweddewo tugenda ku service delivery. Njagala okulamusa ku muganda wange Tony Geoffrey Owana okutuuka olunaku lw'eggulo yabadde akyali muwagizi wa NUP yawagidde NUP ennaku 2 ez'akalulu kuba yabadde awagira Balimwezo. Kakati Balimwezo kabe yamaze okuwangula yazzeeyo dda NRM Tony Geoffrey senior w'amawulire yazzeeyo dda abadde ategeeza yazzeeyo dda kati mu NRM mu NUP nvuddeyo kasita twawangudde nga tuliyeyo. Kangende wa mukulu mu C George kyenjaga okumaliza nakyo ssebo nga ne bazadde batulaba n'abatuliza nti tulina okufuba ennyo okuvumirira ebikyamu si nsonga oba bikoleddwa kibiina kyetwagala oba kyetutayagala oba bikoleddwa ku balabe baffe oba nedda ekibi kisigale nga kibi. Era saagala muganda wange Moses akozesa olulimi olwo lwa tujja bafuna tujja
waliwo omwami omu ono Richard amumanyi munnamateeka mukuukutivu Kampala muta John Jet tumwebaze y'omu ku bannamateeka abadde bawuliza mwami Museveni emirundi gyonna gye bamutute mu kooti akola mu kampani ya KAA eya kampani baloya ba mwami Museveni yeesimbyewo ne sodo esemba buleeyo muganda wa mwami Museveni naye bw'olaba John Jet tumwebaze byawandiika yagambye nti baadde batuuka ku polling station nga abajaasi basalawo ani alonda n'agamba nti waliwo ne polling station emu bina byogedde ku lukale biri ku mitimbagano gye nti nga bajjeemu obululu bwe batyo mujaasi n'agamba buno obwa nuupu katubuyuzeemu oyo lwoya wa mwami Museveni siga nti abadde era akyali lwoya wa mwami Museveni n'olwekyo Moses asobola okukangaza wano kubanga akyali ku saidi entuufu ey'omugaati naye ate naye bw'anaatuuka nga ndi ku saidi y'amateeka siri ku saidi ey'omugaati kubanga nze kugambye byenalabye ku tale centers actually okwekalakaasa dembe era ino lero dembe liwe basemateeka bakabanje kamalirize ojja kwogera bwe bana bakwadde omukusomera n'olwekyo kyeŋŋamba nti ku nkomerero ya byonna ekituufu kibeere ekituufu n'ekirala ssebo mwami Seruga kyenjaga okumaliriza nakyo teri muntu yonna era njagala kukanya maybe ne Honorable Richard ono nti akalulu konna bwe kagenze mu Uganda omanyi eriyo ebikyafu bingi ebibadde mu nnaku zino especially nga emitimbagano gigiddwako teri muntu yandifudde lwakalulu naddala nga tiddwa mu ngeri gyoyinza okuyita ey'okukirimbulwa extrajudicial killing akalulu kali akaggwa twafiirwa bannayuganda abasoba 50 bakubwa amasasi ku street za Kampala kano waliyo abaafudde waliwo benawulidde e Bulenga waliwo benawulidde e Mukono ndowooza ne muganda wange Abdallah Kyono kafiiddwa muganda we waliwo betwawulidde ebutambala kati nga bwenga nti musango gwa kooti buli muntu ayogera version ye nabadde ne Honorable Mwanga Kivumbi ku poliisi ku Lwokuna nekira nga naye ayogera version ye naye ku nkomerero ya byonna nti ffe mateeka waliwo kyetuyita undisputed facts ekitali mu kubuusabuusa nti abantu baafa masasi nti abantu battibwa baali munda mu nnyumba ate ne poliisi at least tegamba nti nno baali bakuta ebijambiya nga bamalawo abaagundi so akalulu kaali kawedde saawa za kumakya so walina okubaawo okunoonyereza okw'enjawulo bannayuganda kubanga abattibwa baali bannayuganda oba baali bawagirani oba baali bannayuganda so nze ndowooza nti tulina okulwanirira okulaba nga tusitula ebyobufuzi okuva ku point y'okulujabanga military operation kubanga ate ekyo bwe kitavaawo ne tugamba nti ekyobufuzi lutalo abantu bonna bajjako ne chance ey'okugamba nti tusobola okuwagira omuntu gwe tuwagira mu mirembe batukuba akalulu mu mirembe abeebako baki oba onooba basindise kukola ki kyensaba ekyo kale mukama wange bannakira nange kambasiibule nga Richard bwasiibudde ab'emityana south naye kansibule bannakira naye ate nze sibasiibula nze nzirayo mu constituency sigenda kugenda wiiki ejja ssebo nze gyengenda saawa balikale bajja gye basula abaka ba palamenti bajja bomwe basula n'eriyasa gyasula okay waliwo omuntu ampeereza message wano bamuta Ziwa Suleiman muganda wa Ziwa Badru Hassan Ziwa ow'Ekiteete akutumidde nnyo nange mwagala mutumidde n'agamba akulisa byayitiddwamu naye mwagalize byagenda okuddamu ng'okyogerayo kwennyini anze sinza butamwagaliza ye yawangudde Ziwa yawangudde gombolola ye Namungo nga kansala ate nakiika naye nga ndi kansala zeeyo buzi wakiika n'abantu bangi waliwo n'omukozi waffe mwana okubukedde gwakiika naye producer wange Kizito yaliyo ng'akiikirira abavubuka ab'Emalangala aba district okay mukulu Eliasa Mukiibi mbadde ngenda mjababuza nkyembabuza kira njagala tuwumbewumbe programu eno tukwebaza nti mu bizibu byonna osobodde okutuuka wadde otuuse kikeerezi naye eddoboozi ono liva ntululira programu eno weeri ojja kusobola ogyetaamu ebbanga eriwera kuba oli mubaka w'abantu okulembera abantu ate ogenda kuba n'akawuzi aka naironi kotungisa ekikooti ekya kaki kasobole okuba nga tekakiyuzaayuza akakitunga butunzi constituency esigale nga ya Uganda ngera bannayuganda bagyeyagaliramu nga gwe mukulembeze njagala obumbewumbe program
neyanziza nakyalo webali kubanga kubibira nnyo kulaba kiki kingenda okwogera nkuwumbawumba obuzeeko katono nnyo okuŋŋa nti ate owumbawumba kankuwumbire wumbire ompangudde naye ekisinga obukulu banabutambala wembeera benjogera nabo kati akalulu twakayiseemu ebirungi bingi ebyabaddemu twabadde ne rallies mpitirivu essanyu essuubi eryavuddemu okunnonda eryo tulimanye era tumanyi netuteekwa okugenda mu maaso mwabaddemu n'ebibi ebika by'amaziga akati kyendowooza kyetuteekwa okukola nga bwe tuli wano nga n'ebigenda mu maaso bikyagenda mu maaso tuleke ate kwongerako bintu biyinza kwongera kutunakuwaza nze ate ekisinga obukulu ffe kuzimba nga tugenda mu maaso moto yaffe yabadde ku lwa butambala gye twegomba gye twagala okuzimba era gye tukyaliko tumanyi nti okusoomoozebwa kuno omukama agenda kutuyisaamu tutandike ku programu ze zaffe zetubadde twogerako entakera ebintu bino simanyi gye binaakoma ekyalibadde ekirungi ennyo mu butambala singa tewaliwo muntu yenna yafudde era singa tewali muntu yenna gwe bakutte bano boogerako nomuwanga kivumbi naye manyi nti no ne bannabutambala abawera simanyi namba yaabwe naye bali dozens and dozens ababadde bakwatibwa ebbanga lino okuva akalulu ekaggwa nga bakwatibwa olw'ensonga bangi ku bo abakwatibwa babadde tebampagira era nga balina muli ekifaananyi mu mutwe nti tetusobola kuwangula bakwatibwa ripooti zembadde nfuna nti oli yaze n'atiisatiisa tesobola kukola ki tugenda kubalumba nze nyina mukulu wange master Musa Katende eyo sitole yalina ku mawulire bamulumba ekiro saa 8 n'ensuuluulu nati ne bakuba oluggi lwakyuma ne balumenya ne bayingira ne bamukuba empi z'amajambya ne bamutuusaako n'ebisago yadde mu ddwaliro ne bamugaa leeta ssente ne bakola batya naye ekirungi tebamutta era abasaba batugamba nti obulamu bwe tebuli mu katyaba gajja kuba bulungi n'abalala bangi abatiisatiisiddwa kati nkozesa omukisa guno okusaba abantu abalina endowooza eyo n'abakola ebintu ebyo mubikomye kubanga amateeka gyegali naye ate newegataba amateeka kubanga community yaffe erina okusigala ngaeri wamu sinze nasoose okuwangula obubaka bwa paalamenti ya Butambala era sinze ngenda okusembayo bantu bangi bagenda kuwangula abalala bawangulwe naye kisinga obukulu ffe kugenda mu maaso neyanze egemba tumiddeko era neesunga okukola nammwe emirimu gyaffe tusobole okutambuza Butambala yaffe ne Uganda omukama bawumu tulinda mbaga ey'obuwanguzi embaga ey'obuwanguzi tugenda kugirangirira tugirye abe Butambala baneeyitira basmat nti basmat tugenda kumulya inshallah basmat guno omuceere omuyitirivu ate si omuceere si basmat yenna piisuuli buno obutono ennyo obuva e Pakistan ye piisuuli abe Butambala yebaneeyitira loya piisuuli nange njaba piisuuli ayo mukiyana omuganda waffe akalu kemasa kawedde akasewungu akalulu ka Sewungu byajuliza high court kubanga omwami kojja wange yawangulwa Semakula yali agenze mu kooti newe ekiragiro nti badde mbabale naye etteeka ligamba nti omulamuzi bwatuukawo nga bokisi zataganjuziddwako kitegeeza ebirimu tonza byesiga kati bagenza okuggulawo we bazitereka nga bokisi 3 tekuliko seal omulamuzi teyagenze maaso nakubala n'agamba nti kati ebyokubala sinza byesiga kitegeeza awakanya Semakula alina genda mu kooti nkulu Sewungu asigale nga MP era asigala MP erangirirwa awo osobola n'okuteebereza bokisi ekyazitabangudde kiki amese
oli bwaŋŋambe kidda ku bategesi era kidda ku bategesi kyekimu kidda ku bategesi kubanga waliwo ewamu nga batugambye nti batugambye Katabi kansa bagiga egaleete box kwegambye kibadde mu kalulu kano kibadde kisesa n'okusesa nze natuuka ku lwokutaano ng'akalulu kawedde nga nkugambye ku lwokutaano zagendera saa 12 ez'okumakya nga ddiyafomu zange zonna nzirina ku ssaawa 10 ez'olweggulu olwokutaano olunaku lumu ng'akalulu kawedde ne baŋŋamba nti waliwo ebyakatuuka okuva ebweyogerere ne ŋŋamba akakiiko byeko nakafuna kati ebintu nga nze nabifunye naye nga wawangudde naye ate nze nalaba nga bazijjuza ezange bazijjuza namungo ku poliisi yazijjuza ate ye chairman wena gwe tewawangudde banyamba kati muli babiri solo erimu babiri erimu mwanguzi yakuba akaggi bwagamba ye erimu n'atawangulwa eyalemwa n'okukuba akaggi n'atawangulwa naye nga Uganda tujagala eriwamu mbebaza nnyo kujja eriyo n'omuwanguzi yalangirirwa nga Moses tamanyi ngeri yabufuna naye yalangirirwa alangirwa mwami Seruga saagala mwami Musi kujja kutyobolambe kubanga Busoga yonna I increase my power nze nagambye ekintu kimu twamanya ensobi zaffe wezaali era netwetereeza naye kyonna ekisinga obukulu kyekiri ombaka Eriasa kyayogeddeko otuuka otya kussa ebirumba owooluganda lw'omuntu nti olw'okuba yeesimbyewo ebyabadde ebutambala bikwasa ennaku naye twagala bumu producer wange Kizito webale kukola program webale kukyaza abakulu bano bonna ne bajja era nkwebaza mukulu Eriasa lwakyagula yito mugamba aveyo gye yeekwese ngambira